emitwe gy'amawulire ebikwata ku mukyala wa Kenzo omupya. Omukyala Zahara Toto yeegwanyiza omwami Maurice Chirya wabula ng'ate ye mukyala wa Nubianili wetwogerera yasiramuse, ate nga ye omukyala Regina Mukiibi owa Uganda Funeral Service wetwogerera mugenzi olwa COVID-19. Omukyala Spice Diana omuyimbi oyo yavuddeyo ne yeebaza abawagizi be olwa kino kyatuuseeko olunaku olwaleero. Mbaniriza ku mukutu guno amanyi Omumbejja Aisha Nassolo, nkwebaza olw'okusubscribinga ku channel ate nga buli video gye nteekayo otwala obuddewo n'osobola okubeera nga ogyekkaanya. Naawe atanaba kubeera ng'osubscribinga it's not too late, wabula osobola osubscribinga n'oteekako n'akadde okusobola okufuna amawulire ageesigika okuva mu Uganda ssaakaate n'amawanga agatwetoolodde. Nziza okubeera nga nkutuusako amawulire agagenze mu maaso n'okubeera ng'ate gatuukawo mu ggwanga lyattu, wabula nga ngenda tandika n'omwami Kenzo Omusuuza, omuyimbi waffe oyo omulungi eyatuyimbidde obuyimba obuwerako nga Ssango, Enensiti n'Emazaamu n'obuyimba obulala bungi nnyo, bungi ddala. Ono essaawa eno oba mu biseera bino oba ennaku zino ayogerwako nnyo olw'omukyala ono gw'atambula naye gwe bagamba nti tebateŋŋana. Buli wadde ono wadda woba oyagala Kenzo omubuuza omukyala ono, ate woba weetaaga omukyala ono omubuuza Kenzo. Wabula nga leero nziza okubeera nga tetwogerako ku mukyala ono, biki ebimukwatako, abaffe azaalibwawa, ani amuzaala, ye bannange abeera wa? Omukyala ono yebbera Maira Bakresa era ng'atemera mu myaka 26 egy'obukulu. Abeera wali mu ggwanga ate erya Tanzania era nga muwala wa business tycoon omu oba naggaga omu awo mu ggwanga erya Tanzania. Omwami ono ayitibwa Salim Bakresa era nga ye CEO ate era nga ye chairman owa Bakresa Group of Companies omuli Azam Grain Millers, Azam FC n'endala nnyingi nnyo era nga azitowera ddala biliyoni 10 eza US dollar, ndowooza owulira obugagga level kwali. Omukyala ono yabeerako mu ggwanga erya Germany, Switzerland ssaakaate n'eggwanga erya USA era nga wetwogerera omukyala ono yasomerera kubeera ng'ate alongoosa baneeno abalongoosa abantu oba bayite basajja ono, era nga yagraduatinga emyaka 2 emabega mu John Hopkins University School of Medicine, of course wali mu ggwanga ate erya USA. Omukyala ono ku ssaawa eno wetwogerera ali mu holiday wano mu Uganda era nga bye bino bye tumulaba munnange ng'atambula ne Kenzo. Omukyala ono si Munnayuganda wabula abeera Tanzania naye nga mu ssaawa eno oba mu kiseera kino wano yajja kubeera ng'ate munnange aspendinga ka holiday ke nga bwe mumanyi munaye abaana b'abagagga. Y'ensonga lwaki tumulaba ng'apepeya nnyo ne Kenzo era nga tetuli sure nti oba holiday ye yabbanga ki. Wabula Kenzo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga zino ezitambula abantu ze boogera, ye ng'agamba nti bannange sinnatuuka kubeera nga nfuna omukyalo oyo, mu bonna bonna be nnakalaba sinnalabamu mukyalo oyo gwe ndi ready ku spendinga naye the rest of my life. So mu bufunze alinga asambajja bino ebyogerwa nti ye n'omukyalo ono they are an item, kubanga ye yavuddeyo n'agamba nedda sinnafuna mukyalo oyo gwe ndi mwetegefu kubeera ng'ate mmala naye obulamu bwange bwonna bwonna obusigadde. So n'olwekyo ng'abategeeza nti bannange we ndiba mufunye omukyalo oyo nja kuvaayo mbategeeze, wabula ng'okusinziira mu mawulire eyo manyi munnaye webityo era ewali omukka tewabulawo muliro. Ebintu webiti we butandiikiriza mu ŋŋambo tugenda ate okubiwulira nga mu butuufu ge mazima ddala amatuufu, wabula ng'ate abantu abamu basooka ne beekaza ne beegala ne bagamba nedda si bituufu, wabula after some time tuzuula amazima naye ng'amazima gali nti obudde bujja kutulaga ekituufu. Gye bunayongera okubeera nga butambula tujja kuzuula ddala mu butuufu Kenzo ayogera amazima oba atulimba. Wabula ng'eyo tuvuddeyo tudda ku mukyalo ono ate ayitibwa Zahara Toto, ffenna tumanyi obulungi oyo lugambo Queen. Wabula nga kigambibwa okusinziira mu soose eyo amawulire gyengajja eyo mu lugambo eyo kigambibwa nti omukyalo ono Zahara Toto yeegwanyiza omukulu ono ayitibwa Maurice Chirya era mbu yavuddeyo n'agamba nti senga afuna ka chance konna konna n'amutuukirira ye ebirooto bye biba bituukiridde. Abatamanyi mukulu ono Maurice Chirya ono omusajja omwami ono muyimbi ate era nga muzannyi wa firimu, yatuyimbira ennyimba nga Busaabala, Boda Boda n'endala mpitirivu nnyo era nga yafulumyako ne alubamu gye buvuddeko gye yayita Moyo alubamu. Mu firimu yabeerako mu firimu eyitibwa Queen of Katwe. Abajjukira firimu eyo Queen of Katwe musobola okubeera nga mujjukira omwami ono Maurice Chirya yagirimu butereevu. Wabula ng'omukyalo ono Zahara Toto yagamba nti bannange yeepikira omwami ono, wabula ng'omwami ono wetwogerera musajja mufu
bufumbo era yawasa omukyala we ayitibwa Lisa era kigambibwa nti bano babeera mu USA wabula kati tumanyi oba omukyala ono Zahara Toto ali musanga wabula kinajjukirwa nti Zahara Toto abaddeko n'aba boyfriends abawererako ddala era nga yabeerako n'omwami oyo Doni Solomon nga wetwogerera essaawa eno ali mu kuwera ennemba na misango mumujjukira oyo Doni Solomon yayatiikirira nnyo mu biseera ebyo n'amuwa n'emmotoka wabula ate ne bagendakawo mu scandals nga baawukanye ne balwana ne bakola bitya wabula nga wetwogerera ono ali mu kutunkana misango egy'obufere saaka ate n'okubeera nga alina amabanja mayitirivu nnyo teyakomoko Zahara Toto era tumulabyeko n'omusajja omulala Prince Oma n'abasajja abalala bamanyi omukyalo ono Zahara Toto bazze abeerako nabo wabula nga mu kiseera ekino yagamba nti kasita afuna chance n'atuukirira omwami ono Maurice Chiria ye munnange aba akigadde katumusabire munnange wabula ng'eyo tuvuddeyo tudda ku mukyala ate owa Nubian Lee ffenna tumumanyi bulungi ne mukyala we kyemanyi nti tumumanyi bulungi wabula ng'ono bambi olunaku lw'eggulo yasiramuse yatodde shahada era bw'atyo ne yeegatta ku ddiini yaffe ey'obuyisiraamu era nga wetwogerera omukyala ono erinnya lye ery'obuyisiraamu ye Salha era nga munnange tukwaniriza weebale kubeera ng'ate munnange weegatta ku ddiini yaffe ey'obuyisiraamu tukwaniriza mukyala wa Nubian Lee wabula ng'eyo tuvuddeyo bambi bitalo ddala ebyeggulo okubeera nga mu butuufu omukyala ono Regina Mukiibi owa Uganda Funeral Service bambi yavudde mu bulamu bw'ensi eno tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze mirembe ate era agulamuze kisa tusaba Katonda agumye emitima abantu b'enju y'omukyala ono ab'eŋŋanda abako saakate munnange n'ab'emikwano wabula nga kigambibwa nti omukyala ono yafudde COVID-19 ekirwadde ekiri mu kututigomya ate ebiseera bino wabula nga bambi awumule mirembe wabula nga mbasaba baganda bange mukubirize abantu bamwe okubeera nga ate beekuuma bingi nnyo bye batulagiridde okubeera nga tukozesa bafumbe amazzi agokya bateekemu lemon bateekemu entangawuzi bateekemu bingi nnyo bye baalagirira awo okubeera nga abantu abamu bampulira bagamba nti banywa ebikoola by'emiyembe babifumba ebikoola bya keddo kwegamba basobola okwejjanjabisa ate ekirungi nti Uganda nsi ngagga ebintu ng'ebyo tubirina mu bungi okitegeera ebintu ng'ebyo tubirina mu bungi eddagala eryo erya habo n'ofumba n'oteekamu entangawuzi n'oteekamu garlic n'oteekamu lemon bingi nnyo nsuubira nti eddagala eryo bangi nnyo muliwuliddeko nga baliragirira bannammwe so bannange tusaba nze neekubiriza nga nammwe abampuliriza we mbakubiriza okubeera nga bambi mukuutira abantu bammweko eyo basobole okubeera nga bejjanjabisa kubanga ekigenda mu maaso mu Uganda ku nsonga eno eya COVID-19 kyo kikambwe ddala baganda bange munjuyira kuba mubiwuliddeko ekisookera ddala amalwaliro ga bbeeyi amalwaliro ga gavumenti ebikozesebwa tebimala obutanda abalwadde kwe beebaka tebumala okitegeera mpulira simanga ne oxygen naye tebalina amala oba munfuna kyokka ate wetudda ku ga private sente empitirivu nnyo ze basaba waliwo wojuza omuntu eyafa ne bagamba abantu be nti okugjayo omulambo bamubanja obukadde 10 can you imagine bamubanja obukadde 10 era ne bategeeza abantu be nti baba tebalina bukadde obwo 10 basobola okuleeta ekyapa just imagine Kakati muganange nawulirako ne mabega kawo Catherine kusasira nzukira mawulire ago nagakutuusako wano nga naye anyumya kye yasanga mu ddwaliro ngagamba bamusaba obukadde 9 kakati bannange ffe abaavu tugenda kufeera bufi wano wetulaga tulayika tugenda kufa ge mazima kubanga obukadde omwenda okubusaba mu kiseera kino ng'omuntu bamubanja rent n'ez'okulya tazirina ate agatteko obulwadde bwa covid bamusabe ezo zonna ssente ddala bannaye tuba tugenda kuzijja waso baganda bange kyenva bambi mbakubiriza nga nange esseerese eyo tukubiriza abantu baffe ffe abali eno mu mawanga gano alhamdulillah osobola okugenda ne basobola okubeera nga ate bakugema nawulidde nti bataddewo free treatment
ogenda ne bakugema obulwadde buno ekyo nakyo n'okimala. Wabula ate bambi abantu abali ewaka nabo musobole okubeera nga ate bannange mubakubiriza bambale masiki, tebatambulatambula babeere bannange waka. Kino ekiseera si kyakutambula. Ate n'abalala musobole okubeera nga bannaye mubayambako kuba kati kino ekiseera kye tulimu kibi, abantu tebalina kyakulya. So mwanange kyonna kyonna ky'oba ofunye osobola okubeera nga ate bambi nabo obagabirako kuba ekyamazima abantu tebakola ennaku zino, abantu bali bubi nnyo 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 nnyini ddala. So bannange ngenda saba tweyambe tusobole okulaba nga tuvuunuka ekiseera kino. Abantu bangi bali eyo ewaka balina abaana naye tebalina byakulya, tebakola. Amazima gali nti tebakola bizinensi zaabwe baziggala. Okitegeera wano waliwo omwami juzi namukutuusizaako wano ejjo CBS gwe yagenze n'ekyayira n'emutwalira ebintu eby'enjawulo. Oyo akiikirira abantu 10,000 abali eyo abalaajana nga tebalina yadde ak'okulya. Ye no yasobodde okufuna ne publicity abantu ne bamulaba ne bamuyamba. Naye kati tusaasire abo abalala bannamawulire batasobola kubeera nga batuukako nabo abantu ne babalaba ne basobola okubayamba. Tubasaasire. So oba bambi ng'olinayo gw'omanyi asitavinga, bambi osobola okubeera ng'omuyamba n'omuwa nusu 100 ne waguba 1,000 nkukakasa oba togenda muleka kyekimu kuba ekyamazima bambi abantu bali bubi. Tusaasire bambi abaana. So bamikwano mu kiseera kino tweyambe kuba kyo kizibu, wabulanga wetunakwataganira ffenna ewamu ne tumanya ki kye tulina okukola nkakasa nti tujja kiyitamu bulungi nnyo, bulungi ddala. Munnange Omuganda agamba nti gakuweebwa munno, kale bwetyo n'empogola munnange gawa mususi. Kansuubire nti byenjogedde onaalondamu ebyo ebikugasa ate ebitakugasa n'obireka. Just eat the meat and throw the bones munnange. Wabula ng'ebyo byonna tubitadde ku bbali, tudda ku mukyala ayitibwa Spice Diana. Ono yatuyimbidde akayimba Bode, okay? Ng'ono bambi yavuddeyo ate wali ku Facebook page nasobola okubeera nga ate yeebaza abawagizi be olwa kino kye bamutuusizzaako olwaleero. Yawandiise bw'ati: most followed female artist in Uganda on Instagram, 1.1 million followers on Instagram, #1 star girl stage toast Spice Diana gadgets. Yayongeddeko bw'ati: being at the top is a process by process that takes a lot of hard work, time, patience, sleepless days and nights, risks, criticism, constituents, discipline, love, above all doing you. But all in all, remember, you can be anything in this world. Just a few years ago it was just a dream, and see where we are now. Spice Gadgets, thank you so much. Looking forward to so many great achievements together forever. Walking this journey has been the most amazing experience of my life. Ono yabadde yeebaza abantu b'okubeera nga ate munnange bamusapootinga ku Instagram, era nga yavuddeyo n'agamba nti wetwogerera mu kakadde kamu mu 10,000 egy'abantu abamufollowinga ku Instagram, era yagambye nti ye #1 yakyali ku top mu bantu abasinga okubeera nga ate bali followed ku Instagram. Era bw'atyo n'agamba nti okubeera ng'oli ku top ekintu kya process by process, anti yenjogera ennaku zino. Era n'agamba nti kitwalira ddala okubeera ng'okola nnyo, kitwala obudde ate kitwala obugumiikiriza, kitwala okubeera nga togenda kwebaka misana na kiro. Agambye nti kibaamu risk, kibaamu okubeera ng'osongebwamu enno era ng'ovumibwa, kiba kyetaagisa okubeera nga gwe kennyini olina empisa ng'omuntu, wabula ng'ekisinga mu byo ye agamba nti olina okubeera gwe olina okubeera ng'osigala oli gwe okusobola okubeera nga ate munnange otuuka ku buwanguzi. Era bw'atyo n'ayongerako n'agamba nti naye jjukira osobola okubeera kyonna kye weetaaga mu nsi eno. N'agamba nti emyaka egiyise kino just kyali kirooto, wabula kati raba kiki kyatuseeko olwaleero. Era yeebazizza mwenna ba ttiimu Spice Diana. Kangambe nti ffenna munnange ba Spice Gadgets kuba nange munnaye ndi ttiimu ye. Era n'agamba nti bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era bw'atyo n'ayongerako ng'agamba nti ebingi nnyo byakyaluubirira mu maaso eyo.
So bannange yono omukyala Spice Diana bambi congratulations dear okuweza abantu abo nga ba followers bo si byangu n'akamu n'akeddagala era kitwalira ddala okubeera ng'okolera ddala nnyo era kansuubire nti mu bigambo beebyo bannayeffe ffenna tujjamu ekyokuyiga baganda bange ku nsi kuno tewali kintu kyangu buli kimu kyetaaga kubeera nga okola n'amaanyi ate si kukozesa maanyi gokka wabula ng'era oteekamu n'obwongo oba tuyinza okugamba nti work hard but smart kola nnyo naye ng'ate okozesa amagezi waliwo omuntu omwe yabuuza ekibuuzo n'agamba nti naye lwaki abantu abakozesa amaanyi ate be baavu naye ate abantu bolaba ng'atuula wali ka laptop naye smart nga n'akola ki ate be bagagga okay so nze mu bufunze nnyinza obagamba nti bannaye tukozese maanyi wabula ng'ate tuteekamu n'obwongo amaanyi tegalya wabula obwongo ebiseera ebisinga bye byetaagisa era abantu abakozesa obwongo ebiseera ebisinga be bantu abasucceedinga mu nsi muno ekirala obugumiikiriza kintu kikulu nnyo teri kyangu everything needs patience okubeera ng'oteekamu obwo obugumiikiriza wabula ng'ate era w'ogumiikiriza olina okubeera ng'okola nga totudde ng'oyiiya okay so bannange kansuubire nti mu bigambo bya Spice Diana tulina bannange kye tuyigiramu naye nga congratulations baby girl ennaku eziwedde ono yali mu scandals ne bashiba gundi ne bashiba holics kagamba bannaye mulekerawo okunvuma mu butuufu mukisussizza nnyo nammwe mukazi wattu yali alajana ngagamba bashiba holics basusizza nnyo muvuma naye kati essaawa eno ate bambi kyekino kyatuuseeko congratulations Spice Diana wabulanga egega mawire gensobodde okubeera nga ate nkutuusaako mu ssaawa zino zennyini wabulanga ngenda kuba ate nkomawo nkutuuseeko amawulire amalala kuba go gakyatambulira ddala era ng'okugafuna ngenda kukusaba obeere nga ate osubscribinga ku channel eno oba tonnaba oteekeko n'akadde osobole okubeera nga ate togasubwa kuba nago gagenda kujja mu bwangu ddala sigadde nze omumbe gya Aisha Nassolo abankuumira atakuumira mpeera bye bye